Oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Helen Nakimuli, ekibiina kya National Unity Platform kitandise kaweefube w'okusunsulamu kwani agenda okuddira omugenzi Helen Nakimuli mu bigere okukiikirira abantu b'e Kalangala District mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, the Parliament. Bassebo ne bannyabo, kino nkyogedde ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogwokutaano. Kaweefube NUP gwetandise nina okukkiriza, nina n'okulowooza nti kugenda kuggwa nga waliwo abamu abazze independent, abamu ku bazze mu lwokaano luno. Bassebo ne bannyabo, mubaddemu muganda w'omugenzi oba mukulu w'omugenzi. Bwe twali mu kuziika omugenzi Helen Nakimuli mu lumbe olwakumibwa e Kalangala, mukulu wa Helen yavaayo n'alaga ensi naye oba oli awo yandyagadde okuddira muto we mu bigere. Era ne taata w'omugenzi mu kwogerako era e Kalangala yategeeza eggwanga nti bannaaye nazaala abaana bangi, Mukama Katonda yampa abaana bangi, Helen afudde naye nkyayina abaana bangi, mbadde mbasaba mutunuleeko mu bano bennina, musobola olondamu agenda okuddira muwala wange Helen Nakimuli mu bigere. Ne nvayo ne mbagamba nti bassebo ne bannyabo, ebigambo bya taata n'omwana bye boogedde tubiteekeko nnyo essira. Era ne ngamba bannayuganda, muyinza olowooza nti ebintu by'okubanga ofuga mu NUP byansikirano, bino biralamu si byansikirano. NUP efuba nnyo okulaba nga tekola nsobi NRM zeekola. Nti Jacob Oulanyah afudde tulonde mutabani we y'aba afuuka next MP. NUP etambulira ku kye bayita democracy. Era gwe ssebo bannyabo, olunaku olwaleero buli muntu eyeegwanyiza ekifo kino atandise otteekayo okusaba kwe. Njagala nkulage abamu ku bazze olunaku olwaleero nga mu bano kwe kubadde ne mukulu wa Helen Nakimuli abazze ku kitebe kya National Unity Platform okusaba kaadi oba okusaba ekibiina kibawa obwesige okubakiikirira mu kalulu. Abamu ku bazze kubaddeko omukyala Nampala Irene, ono nga ye muganda w'omugenzi Helen Nakimuli. Era waabuuziddwa ebibuuzo ng'atuuse, njagala owulirize omukyala ono ate tukomewo, tovaawo. After that, you're going to just sign in, and after that, we'll hand over your papers to the chairperson. Thank you, sir. My name is Nampala Irene. I'm aspiring for the Woman Member of Parliament Kalangala District. And I come from Bokassa Island, is where I grew from. My father is Reverend Father Christopher Olisemi. I'm here to serve Kalangala as they requested me to. Thank you very much. Oyo ye muganda w'omugenzi. Nagamba National Unity Platform etambulira ku kye bayita amaanyi g'abantu, era abantu baba basazeewo nti muganda wa Helen Nakimuli yagenda okubanga afuna kaadi ajja gifuna. But remember, akakiiko aka EMC akavunaanyizibwa ku kusunsula kagamba nti makisa 50 ziva Kalangala ku ground, makisa 50 ziva ku kitebe vetting. Muno batunuulira ensonga nnyingi nnyo, articulation. Helen Nakimuli omubaka oyo y'omu ku babaka abadde mu Parliament nga bw'asita okwogera ali so composed, accent clear,
articulation clear nga she is very intelligent. Abamu kubakavaayo okwegwanyiza ekifo kwe kuli Muganda endowooza owulidde ebigambo bamugambye ayogereko eri eggwanga ku nsonga eno bw'atyo bw'ayogedde. Bassebo ne banjabo, njagala ate tuwulirize ku mulala ate tukomewo. Ono bamuyita Nakigozi Roy naye asubmitinze in empapula ze bw'ati bw'ayogedde. Atukomewo. I say the here after signing the other documents. Good afternoon. My name is Roy Nakigozi, aka Dembe. I'm from Misonzi in Ilamba, Mufumira sub-county. Yes, I'm here today to submit my expression of interest to have the flag for the National Unity Platform Party for the vacant seat of the woman member of Parliament, Kalangala. Yes, please, Okay, basawule banyago oyo amanyage bamuyita Nakigozi Roy naye abadde yegwanyiza ekifo ekyo. Mu balala abazze okusaba wabadde omukyalo Nakitende Maria naye azze okuwaayo okusaba kwe oba oli awo ekibiina kimwesige okubakiikirira mu kalulu ke tugendamu. Akalulu kano ketugendamu lwaki NUP ekoze okusunsula kuno? Tugenda mu kalulu kuno because NUP National Unity Platform yeetaaga ekifo kino nga bw'okiwulira. Era togisuubira nti egenda kukwata omuntu ow'ekibogwe emuteekeyo bannakalangala ate bamubuusa amaaso. Emu ku nsonga lwaki abantu b'e Kalangala baalonda Nakimuli Helen omulundi ogusooka baabadde bazzemu n'omulundi ogwokubiri is because abadde ali composed ate nga ayimirira ku nsonga. Bassebo ne bannyabo bwe bennaakakuzannyira olina gwe waalabye yenkana Nakimuli mu comment section. Katugende ku ono naye tuwulire ensonga ze. Thank you so much. I am Nextend Maria, the journalist from Kalangala. I don't have to give my bio. Yeah, I am Nextend Maria from Kalangala. Thank you so much. I am a born of Lumadi village in Ulugoy sub-county. I currently live at Kalangala village in Kalangala B in Kalangala Town Council. I am a journalist. I am a social worker. The Director Maria Teresa Foundation Kalangala. I am a community person. I have a bachelor's degree and a diploma journalism and mass communication. I am currently the admin for Maria Teresa for Kalangala Agaka Gwao. Sorry for that. For Kalangala Agaka Gwao, a community WhatsApp group that connects the 84 islands in Kalangala district. It was my initiative. With my work experience. Honorable Nakitende Maria ye adimi wa Kalangala community WhatsApp group y'omu ku bazze okuwaayo empapula zaabwe nga basaba okukwatira ekibiina kya National Unity Platform card mu kalulu ke tugendamu nze ke nandiisa akakaasa mmemme. Bassebo ne bannyabo tulabika tusimbudde. Abantu bagenda nnyiigira abantu wano. Kyensaba kiri kimu. Akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka Helen Nakimuli kabeere ka mirembe. Kaleme kubaamu kuwaanyisiganya bisongovu because okusinziira ku product y'omukyalo ono Helen Nakimuli n'aba akawaayo okusaba kwabwe
ndabira ddala nga mutuufu abantu bangi bagenda nnyiigira ekibiina. Kale katulabe omulala ate tukomewo tovaawo oli kuva strange. Future member, so a member in chief. You're going to be member. So what do you do? So technically, do you want us to take in now? Okay, oyo bamuyita Honorable Nalusembo Brenda. Naye avuddeyo n'atwala empapula ze ng'asaba. Oyo bamuyita Honorable Nalusembo Brenda. Nalusembo Brenda y'omu ku abo abaakatwala empapula nga basaba okudda mu kifo kya Honorable Helen Nakimuli. Basebo ne bannyabo. Wendi ngenda kutuusako updates zonna. But of course don't forget Zaid Lighting Store balina amataala yagetaze kuba ku simu eziri awo wansi ate babe nga bakakutuusako. Mbere bulungi mweraba.